kasitola abantu byomanyi kyekitegeeza amasavu gakaaba. Mera go aya center buli omadduke 5 4 3 4 alternate jabs zifaana bwe ziti 1 2 3 4 tugenda side by side kyokka nga tubuuka 3 2 moving time aya kakati ng'ositukira ddala njagala obe ng'ovaawo aya kozesa omubiri tambula twende sala Enguumi nga tumuva wansi okuzuuka ku matula bikabayiweza nga kuba abasajja twende sente esembayo jab cross jumping front kick wano pa 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 ta ta ngova waggulu ha ha pa pa tegese jumping jacks twende side endala pa pa po pa pa ha abadde mu igiye inokora olubuto lw'omuntu tomasula mu maaso ekigere baba bakitunga yeyo 4 3 2 aya uppercuts pa 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 tutambula kwatawo go twende go twende nera sete sebayo go haya buli muntu adukemu mwetegese 4 jabs katugenda kikolera mu center wano pa 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 tetujja kutambula genda side genda side genda side sale munyezo 3 2 moving time aya side 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 twende muntu atasobola kubuuka ojja kukola kano waliwo banafu abamu abagamba weight nene tayinza kubuuka beka siraba bwosala ngumizo jona teri ngumi gyosajja ku bigere bigazibu ebityo kasitensi alina okubanga kati totambuza omubiri sekyesembayo abadde kyono otabureke owaye oba osala engumi kyakogenda osala emu nga bakubye mukaaga olina okubeera ne speed kisemukaddiyo nga kyekyo aya 4 stance jacks 4 switch kicks tapu yennyini amagulu gali ku buzibu olubuto luli ku buzibu switch kick wezigwa zigenda kuba okusinya combination exercises 3 kifaana bwe kiti 2 3 4 ne tujja waggulu 1 2 3 4 ne tuba pa 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 emirundi 4 ne tuddayo wansi mukawe speed nga yebeka ng'onyoola ekintu 2 3 4 waggulu pa 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 twende kick Enguumi abana okukuza beka olina omuntu Enguumi atalantuka agweyi olaba gonda bakikola jona kiki kuba Enguumi wacha wewe Brayo set satu twende go Enguumi
Seti esembayo. Haya, 4, 3, 2, kakati. Side jabs. High low. Tugenda mu kawani. Kifaanana bwe kiti. 5-5. Ng'obuuka. Mirundi 5. Tuvaayo. Kawani. Right leg. Netudda. Left. Combination ya amagulu. Lubuto. N'emikono. Moving time. Nenatusooka eno 5-5. Haya, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Mpe speed. Power knee. Left. 4, 3, 2, 1. Aya. Njo kusampura Matrix kati Jona. Kampe kansigaza abalwadde b'amavivi. Jona ne Regan. Mpe pride obuuke. Power knee. Oh. Seti esembayo. Obeera mu mbeera bwoti. Ogambira Mukama Katonda asaasira abali b'ebitafutafu. Ky'abaana ayitamu. Okubijjamu. Kyefaananyirizaako bwe kiti. Aya, tambula. 5, 4. Aya, abataaka. Ne tukuba enviivi kwesa olubuto. Kifaanana bwe kiti. Pap. Noleeta enviivi. Pap. Noleeta enviivi. Move etali yakubuuka. Wansi noleeta enviivi. Mutwala into weight nene tobuuka. Jona, yes sir. Steady. Yes sir. Mujimpe nga yaddala. Enguumi nga kyekyo. Kube enguumi wakya wewe tobojjayo. 5, 4, 3, 2. Aya, cross jacks. 1. Tuta kusaidia ya kono. 4, 3, 2. Aya, abataka. Beke ngumi nga kyekyo. 5, 4, 3, 2. Cross jacks. 20. Kiri kitya. Seti esembayo. Wachako. Magulu tegakyagenda. Lubuto oluganyi. Cross. Aya. On the left. 20. Go. Kozesa olubuto. Kozesa okugulu. Go. Go. Cross jacks. Aya, tuduke. 5, 4, 3. Body check. Mukono ogwa ddyo. Whoa. 20. 1. Netuka. Tuvayo ne kono. Netwambuka. Omubiri gwonna gutambule. Beka. Sirise. Jona. Ayo yabuseera. Benjamu obutali bwa sukaali. 23. Tuko. Paka wansi. Kyusa omukono. Kyusa omukono. Kozesa omubiri gwonna wakya wewe. Era. Beko ofumita kaki. Enguumi yo tebenya mulagala eyo. Seti esembayo. Tugende mu plank. Tumalirize n'olubuto mu mbeera ennungi. Ffenna bwe tuti. Kwata ku bigere. 3, 2. Atasobola kwata ku kigere. Jalinnya munda ne munda. Amalako wano. Mumpe dakiika emu. Essira lyonna ku lubuto. Atasobola kwata ku bigere. Kino ky'oba okola. Kozesa olubuto. Jona kiri kitya. Toluma manyo. Kimenya mateeka. Oyinza okuluma omumwa oba olulimi. 4, 3, 2, and 1. Tugolole omubiri.
ye exercise esinga okubeera omugaso nakulokoza exercise kuba kugolola mubiri kubeera stretch funamu ebirungi bingi maaso zitezijja kuluma obuvune obwo obwewaze ekirala oba omubiri gukakkanye ng'oli fresh wano wenyini kyusa okugulu mukono gwadde waggulu kakati deep plunge fenange opeke mukono waggulu beeko olina okukola okwemabega oku mumbeera ennungi and 4 3 2 and 1 tukyuke side eyajjo olukwemabega nga okugolodde emikono waggulu fena tugende kumatisiza tumale okukwata mu hiipu eyo mu mbeera bweti leeta omukono guno munda ekigere kino munda sindika hiipu wansi kakati ogenda kumpa omukono gwadde waggulu nyole owaba masoleza olugo nazino kifuna komawo wansi tukyusa ebigere omukono ogwakono gweguliyo kati omugulu ogwakono sindika hipu wansi second stand 4 3 2 omukono gwakono waggulu aya out in and out eyo yengeri gyolina okutandika mu wiiki mande tuyana focus nga kutuyana ekiralibere kutuyana mubiri guze mu mbeera nti wiiki etandika tugenda kukola exercise bwotyo bwekikola lunaku oluddako teekamu strength n'ebirala kekantu kaleeta kubeka webala ekikuba jona ekyamanyamanyako ekyagajjukira abaagala okuweereza ku bubaka kubakubye muntu wakulamu kubakubye mwebuuza okuba ku 0774 071 586 0774 071 586 oba Airtel 0701 8184 94 enamba nayo kanjiddemu 0701 8184 94 mbadde alosia kizito wankusa ku akauti ya leero n'ekya ku makya keero teekeko engumi zigenda kuseka tusalama sabu tukitambuze embeera eyaddala toba ku Bukedde TV siba bulungi weraba